ekitta bantu mu ggwanga lya Canada. Akanyumiro kano nakatuumye agafa e Bulaaya, nja kubiranga nkuwa mawulire agava e Bulaaya agenda banga gakutte omubabiro oluusi nga tofunye chance egafuna e Uganda oba wonna ne woba oli mu nsi yonna ategeera olulimi Oluganda. Kati amawulire agaliwo mu ggwanga lya Canada mu myaka gya 1800 waaliyo ekitta bantu oba mu luzungu kye bayita genocide. Abasinga nno obungi ffenna tumanyi ekitta bantu tumanyi kyali Rwanda mu myaka gya 1994. Abagezaako okusoma ku bitabo bamanyi waliyo ekitta bantu ekyali Buzini ekiteeberezebwa okubanga abantu nga abasiraamu nga 8 battibwa 8. Tumanyi ekitta bantu nga Abajews aba babeeta Bayudaaya mu Luganda. Hitler bwe yali ayagala asaanyeewo Abaju bonna mu nsi we bali. Actually nasomyeko nti Hitler yali ayagala Abaju bonna ate abanafikawo abasindike mu Afrika tabagala mu bazungu. So the genocide zetugezeza kuzako okuwulira naye tubadde tuwulira nko genocide yali Canada. Naye mu myaka gya 1800 mu ggwanga lya Canada mu kibuga ekiri it's near Kamloops obe Canada, alabeka video kano nga Canada omanyiwo. Waliwo boarding school it's in British Columbia. Waliwo essomero bali setting it was a boarding school. Amukimanyi ffenna ensi ezisinga ezo zonna zalina abantu ba indigenous people mu luzungu babayita oba bannansi oba bakansangwawo. Kati gavumenti ya Canada yayagala abantu abo ebasaanyeewo etya. Omanyi bw'oba n'osaanyaawo eggwanga, omanyi baliwo amawanga abasoma ku byafaayo mu jakkeyo jasanga twala amawanga g'abantu agasaanawo. Bonna bamwagadde nago nja kubaleetera kasitoola ako. Olwo amawanga g'abantu gago gasaanawo ssaawa zino nga tukyasobola kuwulira tribe yaabwe nti weeri. So kye baakola setting up a school, essomero eryo ne baforcinga abaana okugenda okusomera mu ssomero eryo. Abakolako ebyambombyone babarepinga babakozesa nga tebabakkiriza kwogera nnimi zaabwe nga buli kimu ekibi nga bakibakola. Amawanga ago mulimu babayita Inuit, abala Metis, then Indians, amawanga asatu. Kati abazungu nga bw'omanyi nti bo sayansi wabutaggwaayo bakozesezza radar, underground penetrating radar, nti basobola okukozesa radar banga bolabanga satellite esooka okukebera mu ttaka like nga tesimye but penetrates oba eyingira mu ttaka n'emanya. So bazudde remains mu Luganda ndoze ebisigalira by'abaana 215. Kiteeberezebwa nti mu ssomero eryo mwattibwamu abantu abawera emitwalo nga 15. So bakyakola investigation so okumanya ennamba naye amawulire agaliwo nti ki abantu battibwa era nga ne gavumenti yakirimu ng'ekozesa Catholic Church okitegeera okutuukiriza ebigendera byabwe. Era oluvannyuma ennyo waliwo report yajja family ezimu nezibeera compensated naye nga mission yakola ki yatuukirizibwa. Ekintu kino kikozesebwako mu nsi ezimu nga bolaba abagoberera ebigenda Israel ne Palestine. Palestine government United States era badde babuuza olwo yambuuza nti lwaki abantu Palestine bakola ki balwana oba lwaki betta n'olutalo lwakasembayo kubaayo. Obuzibu bwava history nkale agamba nti eggwanga eryo lyali limu, it was Palestine. Naye ate era before myaka mingi nnyo emabega abantu ababeeranga wamu Abayisirayiri kugamba Abaju nga bw'omanyi amawanga gaabwe Abaju babayita batya abalala abo. Kati Abaju bwe baafuna entalo waliwo entalo ezaaliwo nagyo myaka gyadda ne bagenda nga bafulinga abamu bafa Abawarabu ebiseera nga bamaanyi so babeera nga bafa ne bagenda ne musigalamu atonotono. Kati mu myaka gino egyasemberera nga batandise okutta Abaju mu bisuubira after World War I, abazungu nga bakulemberwa United States kubanga UN yakyomamu omutwe. Jjukira nti Palestine yali koloni y'Abangereza. Bw'abamala ogiwamba after World War I because before that it was Ottoman Empire. Ottoman Empire yensinga bolabanga Turkey because Turkey is the head. Nga bolaba nti bagamba nti Soviet Union nti Russia is the head. So Ottoman Empire yali okuliwa aba Turkey. So bwe bamala bawamba nga Bungereza ewambye okuva kuba Ottoman Empire nebeerawo mu myaka egyo 1940 mpaka 1947. So 1947 ne basawo ne bagamba kabaddiza ensi yaabwe kubanga abantu bali bayitidde okubeera abalwanira ettaka abo Bayisirayiri Abaju n'Abakina Abawarabu. Bwe bamala obaddiza ettaka nga wayise ebbanga kiteeberezebwa nti America osanga ali ekimanyiiko kubanga Abaju balina support kuva mu America. Abaju bamaanyi nnyo mu nsi yonna.
So kye bakola ne balangira independence. Babalangira independence jukira before that Bungereza wesala okugenda UN yatuula ne gabanyamu eggwanga eryo emirundi 3. Yagabizaamu abaju Buddhism and then and Arabs. Oshitegedde Judaism. Kati abantu abasatu lemu nabo wa state. Aba Israeli ne babeere waabwe n'abawarabu ne babeere waabwe Palestine. Kati Palestine ye wali bano bebayita ba Hamas. Ekibiina kye bayita ba Hamas. Ekyo kyajja buziruvanyuma kulwanirira abantu nga bala babatta. Kubanga Israeli bamala okugamba nti bawuzzaamu ensi 3, babeere ne state 3. Ne baddira Jerusalem ebeere capital city naye nga teriko nannyini wayo nga yaabwe bonna because abasiraamu n'abakatoliki ekibuga ekyo Jerusalem bayinamu ki bonna bayinamu holy places zaabwe abasiraamu bagendayo n'abakatoliki bagendayo okitegeera. So ne bagamba let Jerusalem be a city for all of us, an international city, because we all have people abajja okuva mu nsi zonna abasiraamu bajja abakatoliki something like that. Naye olw'okuba America yayina akwate ku Israeli n'abajju, they started supporting them but ngokola war crimes bagenda batta abantu. So ndese story enokulaga ki ekyabaawo bwe bagabanye eggwanga emirundi 3 ekitundu kye bawa Israeli kyali kumpi nga buga nti bagabanyiza kyenkanyi. Israeli atani kugenda ngeri ya kitundu kyabanne baayo kubanga ina amaje ne support okuva mu America. Kati kye bakola nabo bakosa genocide bagenda nga balumba abantu basobola okulumba ekyalo tugeze balumbye tugeze ekyalo nga kyanna mukaka ne bagala kono tetwagalako muwalabu n'omu ne batta ne bookya amayumba bw'oba bafunye chance n'odduka n'ogenda bakoleka ng'ogenda but they wanted to kill lwaki bate baagala kugattika gwanga kubanga bali bafunye bo bali balina ekigenda kyokukola state kubanga era after all that they declared ne bagamba nti badeclaring a state nti bo Israel is now a country nga boga kubanga bali bagabanye nti it is one country but states ezenjawo nti bano babeere no ne bano babeere bo ne bagamba ne badeclaring independence. It's that in boba full sense. So balina okujjamu abantu abo basobola okubeera nga kuba bali basobola kwegatta abasiraamu n'abajju kuba bo tebakolaganirya ddala. So kye bakola baagezaako okuwiping out population y'abantu abo era we bali ne batini nnyo oba okitegeera era ne basalawo ne Jerusalem bagamba nti bejja kuba capital wacha kyabalemeseza. Actually ensi ezisinga zaagala okurecognizinga independence ya Israeli bagitwala nti tebagitwala nti nsi wadde yegamba nti nsi naye abasinga tebagitwala nti nsi nayo yadikira era mu bitabo mweri nga bwomanyi kubanga bwoba osaidinga n'Abamerika gwobeera ofuga. So bwekito story bwetandika era kyovula nti empanda tesobola kuggwawo kati ne baddira ssaawa zino bw'omala okugamba nti badikirenze state ate tebakkiriza bali abali eri sebo kujja eno babakkiriza ne kugamba obanga bwaga nti omuntu ogenda wetuweze ogenda mu America osaba nnyo n'ojjuza empapula kyokka nga mu nsi yo because they believe it is their country. So Israel ekkiriza nti Jerusalem is their capital city. Abapalestine bagamba nti Eastern Jerusalem nabo yejja okuba bagita future city of our state bo bagamba. So etabwa weva era otalo no lwabaddeyo lwava lwakugaana abantu kugenda kusinza after kubanga bijjukira yo biseera bya kisibo yidi ngegena kutunga bya kisibo kati yidi wetuka wavu obuziwa ku biseera bya yidi baba gano ogenda before byabwe ne basalawo kwekalakasa baba government oluno byali Jerusalem government ya Israel negoba abamu okukola okudda ewaabwe bala ne bakwata so bali abeeri Abapalestine kwe kusindika zimiza zayiga nga nkuba abalaba amawulire ago kati Palestine we badde nkyagamba Palestine we yalabanga abasajja bano babafuukidde ekizibu amaanyi teri kubanga government enzi yonna teri boogerako ne basalawo Palestine wekolawe ekibiina kyaba militias bamajje babayeekera ne basalawo bagamba kumpi government ye Palestine bagitambuza bagamba bo bawaddeyo okulwanirira abasiraamu obeggwanga lyabwe kubanga Abaisiraeli yali yagali bamalewo yali yagali eri okuva eno mpaka eri bamalewo so beboole ba Hamas era bebakola buli kimu bakikola balwana tebafaayo bagamba nti mpaka ensi bwerikoma mpaka nga bakkiriza nabo babeere n'ensi yaabwe kuba baagala bo ekyasalibwawo buli nsi ebeera ensi yaayo era nga yeesalirawo era nga ekkirizibwa si kubeerawo nti kino n'ekino. Ate Donald Trump of recent yasinga okukumamu omuliro kuba Donald Trump ng'ali mu bukulembeze mu 2020 yalangirira mu Jerusalem is now the capital of Israel because bulijjo badde bali bakyala ninga tekinema kuba recognize United States obimanyi ino okurecognizinga yali yaganda okurecognizinga. Donald Trump yagamba Jerusalem from today onwards is the capital of Israel era bagamba bamuvinge nga bagamba embassy okuva Tel Aviv kubanga yobadde capital bazitwale nga bagamba embassy za America Israel bazije Tel Aviv bazitwale Jerusalem
Abawarabu bali kibatakkirizaako ne baga nti okufa n'obutanyagwa tebajja kikiriza. Kankome wano akantu kabadde kawanvu, simbadde saakola nnyo video mpanvu because it is boring if it becomes longer. Kansube nti kabanyumidde, I'll always give you news okuva e Bulaaya. Akantu kano nkayise agava e Bulaaya. Sigadde nze Black Jew. Subscribe my YouTube channel. I'll always post these videos on YouTube because Facebook sometimes kubaako abantu. Yeah, thank you very much. Bera bulungi. Weraba.